Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond at the newsroom gwe mukutu seba kutu kwoli gwe mulungi atulaba mu bitundu bya ggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo ina gy'owangalira era gy'osinzira ogenda maaso n'okuba ng'otulaba. Njagala obbala musaako ati mwena mu biti byammwe oba mu kiti kyammwe ekyenjawulo mwebale kubanga mututegera agatawunyirwa vumbe. Babeera bantu banjawulo abagwanibwa oyitibwa bamwoyo gwa ggwanga. Naye ate era tusaanidde okwebaza abo ababa bakoze ebirungi nga bakyali balamu kuba tekikola makulu ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. kuba tekikola makulu kugenda mu maaso na kwogera birungi muntu byakoze ng'amaze okuzaawa. Wabula munzikirize titutuwala akaseera kano twebaze ku leader of opposition mu Parliament amanyikiddwa nga Joel Ssenyonyi Besekeze. Olunaku lwagiweza weredde essaawa 2:45 Parliament yadde emaze okubeera nga eyisa etteeka erya Protection of Sovereignty Bill 2026. Fenna twakitegeera nti olibalize mu Parliament bajja kugenda maaso n'okuba nga baliyisa ne efforts kyeziteekewaawo ku resistance na bikibi ebiyinza okukyukamu. Awo nno we tukwatira ffenna engalo zaffe ne twebaza leader opposition. Yatuuse n'ayimirira Nabbanja n'amwerijjamu naye ebyatuuse ku Nabbanja ne guno gwaka akyagenda maaso n'okuba nga abijjukira. Wabula Ssenyonyi y'omu yannyumidde yadda ayogera ku Yoweri Kaguta Museveni tuhabulwa ko Anita Monge nti Saabalwanyi. Ssenyonyi n'amuddamu n'amugamba that's not part of his names. Konze wow. Ssenyonyi yayimiridde ne babaka banne abamu aba opposition okulaba nga at least basimba ekkuuli. Era awo nno wennyini we tusinziira okuba nga tumwebaza. Goreti Namuga avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera okuba ayisizza etteeka lino. Bangi muyinza olaba akaziga akalisiigiddwako ku ngulu nti ebintu byakyuseemu tebiri nga luli we byali. Naye banywanyi ebintu birabika okuba nga ekyamazima amatuufu biralamukko. Era gwe etteeka lyonna teriba na buzibu nga terinnakwata. By the moment wogwira mu katego k'etteeka eryo awo wennyini w'omanyira obuzibu obulirimu. Erinnya nze Deni tuli ku Beyond at the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like wegiwa like ejja kudduka etuuke ku buli sekinnoomu omwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri y'emu naawe nga gwe munundi gwe ogusosola video zaffe nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video soko gimpere like wegiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinnoomu asobola okuba nga agifuna. Weewaawo wano wennyini wenjagala tutandikire. Njagala kuwa ku video zino ate mwana wattu tulabe butya bwe tuyinza okutandika ensonga zino olunaku olwaleero. Katandike n'omubaka Great Namuga wuliriza. Gamba nti kyebabadde baagala waliwo gwe nayise nemugamba naye sijja mugera linnya ndomi protector nemugamba naye bulijjo otuba ku nsonga z'abantu obeera naffe nanga muna ebyakyuseemu namugamba amateeka kati makakali tolina bwe bagenda ekyankwanzi babagamba tolina kwawukana ku birowoozo bya gavumenti kakati lino etteeka lye baleese ligenda kwongera okunyiga bannamuga abadde bavaayo okwongera ku ndowooza zammwe. So kati ebimu ku bye bakutteko for example sponsoring, fundraising, registering, nominating and supporting all campaigning for a candidate in an election. Kakati igwe bwobeera nga gobakirasifayize nga foreign agent oba foreigner noba ng'oyambyeko Namuga okumuwaako ku ssente z'omu campaign oba because abantu batuyambako nga bwolaba fundraising zibaawo for political parties to get money kati fundraising zezo zonna ziri restricted. Number 2 nakugamba nti any activity aimed at influencing the outcome of an election. Bogenda mu activity yonna ngena influencing the outcome of an election. Etekwa kuba critically and I mean strictly regulated. Kati bine bibogira wano. It's about elections, it's about sponsoring, okufuba okulaba nga wabaawo kye bayita economic frustration.
nti bafuba okulaba nga banyiga political parties okubanga tesobola kulwaninga activities zaazo. Honorable Goreti Namuga anjogeredde akantu akanyumidde. Omanyi mulimu ababaka ba NRM naye nga basigazaamu there is what we call a sense of humanity nga basigazaamu ko kali ak'obuntu akatini nti ngo yabaddeko gwagamba nti ne bulijjo otera okuba naffe ku nsonga bweziti namugamba munnaye Namuga nandiyagadde okubeera ku luuyi lwe lumu nammwe oluuyi olw'abantu era olubalumirirwa ne mwana gwe ebyazzeewo biri bwe biti ne bwe biti ne bwe biti konze awo wetutuuse ereyo ye Uganda Mukama Katonda wange. Anyway, awo nno bwe mba nkuggyewoko nzikiriza ate tugende mu battle saba battle yabadde mu Parliament ng'etteeka liyisibwa. Tunuulira Kata Joel Ssenyonyi be ngumi ne Nabbanja. They told you to get out, not to come to the microphone. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Fine? Go. Go on your side. Omanyi Joel Ssenyonyi besekezwe yadde ayingira Parliament yabagambye kati wano wetugenda fe olutalo olwaffe lugenda kuba lwa bwongo wabula bo be bamanyi oba baleesa amagye bakoze buli kimu kubanga olutalo lw'obwongo tebalusobola. Ekituufu kiri nti bambi Mama Nabbanja arguments ezimu tazisobola, most especially nga zirina abasajja abali analytical and critical. Omuntu ali analytical is someone who can analyze the situation. N'amanya kiki ekyokukola, n'amanya kiki asobola okwogera n'ekikujjako, wabula ate ye ng'asigadde ku mulamwa ng'atuukiriza ekyo oba interest ye naddala ekyo kyabadde ayagala okuyesaawo. So abantu abamuko abasinga okubeera analytic and critical are the journalists. Kubanga journalists, they deal with different kinds of people. So busanga omuntu aluddemu media okumala akabanga abamuzibu kyovola bagamba nti mu Parliament eno tugenda missinga nnyo Ssemujju ne lwaki nti Ssemujju ebbanga lyamala mu mawulire gamuwaako ku dimension endala ate oba oliawo abamu professions endala ze batafuna unless n'abalala abali mu ttuluba lyerimu be baana abakola law ba lawyers and so on nabo bali so analytical kubanga tebatunuulira bintu on the surface or on the front page but they go into details. So kati mukyala Nabbanja Ssenyonyi yamukubisizza obwongo n'atuuka weya ne zivaako ko Ssenyonyi vaawo genda eri. Right, Honorable Speaker. Again, in consonance with Rule 107, 40 members are standing up because we believe it is the rule has already been suspended. No. Right, Honorable. It has already been suspended. Right, Honorable, if you could listen to me for a minute. Actually, we are challenging the result you have declared, Right, Honorable. So we should ascertain what you have declared, because you have declared that the ayes have it. We are saying no, the nays have it. So we still need to do a division to ascertain what you have declared. Right, Honorable, it's very simple because it's the rules. So we need to ascertain what you have declared according to Rule 107. You go. We are doing a division again. Yes. We will not get tired of it. Thank you for not getting tired, Right Honorable. Even us, we shall not get tired. I hope our colleagues this side are not tired. Prime Minister. This is the last one, and we shall have it. Honorable members, please, Honorable Speaker, please. As a commander this side, I just want to use this microphone to tell my people that we shall not get tired. And it is going to be done today. If whatever place. I told you to get out, not to come to the microphone. So you go.
They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Prime. Go. Go on your sides. Mukadde ng'otunuulira Parliament eraga nti alina oluyi lwegwako nga ne speaker tasobola kubeera nga aprotectinga ababaka be. Ekyamazima amatuufu mukkirize mugaane bwe wabaawo omwana asalamu obutambi nkusaba kano kasalemu. Era tutuuse obubaka bwaffe obw'okwebaza eri leader of opposition Joel Ssenyonyi. Taata tukweyanza osobodde representing omuntu wa wansi kubanga ife the minorities munange eddoboozi lyaffe teriwulirwa. Oli bwakeera ku makya amakumi ana malamba ne gamira bane kino tukiwakanya ffe tetukkiriza n'okulonda okulondeddwa kubaddemu amankwetu wabula oli najja abivubika n'akola engeri Nabbanja gye yakozeemu nga bw'omanyi nti bo bakozesa kibbuli n'amaanyi. Ekyamazima amatuufu we should give credit where it's due. Wegenda nemukkirize tukreditinge Joel Ssenyonyi Besekezi era y'omu ku abo ba leader of opposition betugenda okuba nga tujjukira ebiseera byonna. Ekyamazima abadde musajja mpagirwaga nnyo era ayimiriddewo ku kigambo kye ng'okulaba at least abaako ka resistance kaateekawo mu kuyisa bbiiru eno. Even though it passed, Nabbanja agambye tetugenda kuwummula mpaka nga tumaze okulaba nga tuliyisa ne bwe mukola ki tulina odiyisa ate leero tulina okukola buli kimu. Meaning that bazze bali willing okulaba nga bakola buli ekisoboka okulaba nga bayisa etteeka lyabwe kozi badde balyagala okulaba nga baliyisaawo oba wali awo libeeko ebimu libibateerawo n'okubanga libatuusaako. Naye amateeka nga gano we gajja gaba malungi ng'oli mu buyinza, but the moment wobuviiramuko ne gakukwata awo wennyini w'oyinza otegerera obubi oba obuzibu obuligalimu. It's not mandatory that these members of the opposition will be in the opposition for their entire life. Not so. And it doesn't mean that you will be in the government for your entire life. Never. Things might turn upside down. Newekanga nga gwoli mu opposition era nga amateeka gano ge gamu gali mu kkonyegereza. So even in the committee they were struggling to get space there. We thought that when we come here, our leader, who is the leader for all of us, you will be able to accord space to all of us. Because Madam Chair, when you sit in that chair, you become a referee. You're not even supposed to descend into the arena to participate in debate. And we feel like you're not protecting us, Madam Chair, to air out our views. Are we irrelevant to you and to this House, Madam Chair? I would want to know. Honorable members, Honorable Ssenyonyi is a very good friend of mine. And Honorable Ssenyonyi, I don't want and I don't love people who play double standards. When you came and told me thank you for giving my members time, as I asked, he thanked me. He thanked me for giving his members time. That's number one. Number two, I want you to listen to this. Number two, you know me, you don't whisper to me because I call a spade a spade. Number two, a member of the committee dissenting from the decision of the majority shall be given time. Time is not specified. I gave Honorable Nwagaba less than 5 minutes. He finished. He presented. Honorable Gilbert, he presented. No. I am the one speaking. I gave, Gilbert did not complain, everybody. And this time, we are past there. We are at committee stage. Can we go to committee stage?
two, you go to committee stage. Thank you, Madam Chair. Anita Among, mukazanyo kwa double standards, kalinga like a psychological game to them, anyway. And I'm not feeling that much well, na yetu gene maso. Anyway, Anita Among, bowuliriza ebigambo bye kamba wevidye ndala wano. You people have got the numbers to do anything. You can even choose that tomorrow the sun will not rise because you have the numbers after all. So I don't know why you panic too much. Honorable. Our end has always just been asking, Madam Chair, accord us space, and that's what we have been asking for. Procedure? But it's been a fight. So my procedural question to you, Madam Chair, are you saying our views on our... No. Are you saying, Madam Chair, that the views on our end are irrelevant? They don't add any value? We want to know because of the way we are being treated. Okay. In the committee, you've had the testimonies of our colleagues, Madam Chair. Can I They respond? told you they were not being... Let me finish in a minute, Madam Chair. You had our colleagues on the committee. Even in the committee, they were struggling to get space there. We thought that when we come here, our leader, who is the leader for all of us, you will be able to accord space to all of us. Because, Madam Chair, when you sit in that chair, you become a referee. You're not even supposed to descend into the arena to participate in debate. And we feel like you're not protecting us, Madam Chair, to air out our views. Are we irrelevant to you and to this House, Madam Chair? I would want to know. Bwatyo, Joel Ssenyonyi kabadde kaseera kakusigagana muguwa wakati we ababaka ba NRM nga bakulembeddwa Nabbanja kwoteeka speaker Anita Among. Ekyamazima matuufu ffenna tuyinza okutunuulira ne tulaba Parliament kikaaki era Parliament efaanana etya. Banywanyi ebisigadde nzikiriza ngenda kuwa video nga ya dakiika 6 obyerabira bulungi. Mu Parliamentary ya leero wabaddewo embiranye mu kuyisa ebbago li Protection of National Sovereignty Bill erirudde nga lyogeza bannayuganda obwama ekiwaliriza Speaker wa Parliament Anita Among okuyimiriza Parliament omulundi ogutasukka mugumu ku nsonga ez'enjawulo. Whether we do what tactics of delay, we shall finish. Embeera eno yonna nga tennaba kubaawo, akakiiko ak'enjawulo akaateekebwawo kusensula ebbago lino kasoose kwanja ebizuuliddwa okuva katandika omulimu guno ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde. Era wano akakiiko kasisinkanya abantu 224 ebitongole eby'enjawulo 6 ne bannayuganda okuva mu mawanga amalala agawerera ddala 32. And the key features include restricting activities that promote foreign interests, which can be gotten from Clause 5. Mu kusoma alipoota y'abangi esomeddwa ssentebe w'akakiiko k'ensonga z'omunda mu ggwanga alina ensonga z'anokoddeyo akakiiko ze kawakanya okusinziira ku birowoozo bannayuganda bye baawa, era akakiiko kakkaanya nti kikyamu munnayuganda ali emitala w'amayanja okuyitibwa omugwira so nga n'etteeka lino terina kutunuulira bibiina by'obwannakyewa ebimu, amasomero kw'ossa n'amatendekero ag'enjawulo. The committee recommends the following: amend the definition of a foreigner to limit it to non-citizens and foreign registered companies. Amend the definition of agent of a foreigner to only include people who formally and knowingly act on behalf of a foreigner to influence public policy, elections or national security. Mu alipoota eno era akakiiko kagamba ebitongole byonna n'abantu ssekinnoomu bulijjo ebirondoola ebitongole bya gavumenti omuli n'ekyebyensimbi ki Financial Intelligence Authority nabyo etteeka lireme kubirondoola. Instead of targeting harmful foreign interference, the bill inadvertently ends up covering normal economic, academic and community activities. This, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, blurs the line between harmful foreign interference and ordinary lawful activities, it making everyday economic, academic and civic engagements legally risky.
ssentebe w'akakiiko era agasseeko nti bakkaanyiza obuyinza obubadde buweereddwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga bungi nnyo era ne basalawo nti kisigale nga bwe gubadde ng'ekitongole ki Financial Intelligence Authority omuntu gy'alina okwennyonnyolako ku ssente eziba zisusse obungi so ng'era bagobye n'ekya minisita okubanga yasalawo ani mugwira ani munnansi. The committee recommends that all institutions and individuals already supervised by a regulator established under an Act of Parliament should be exempted from the bill. Exclude the application of the bill to Ugandan citizens residing outside Uganda. Remove the power of the minister to declare any person a foreigner. Mu buufu bwe bumu era akakiiko kawakanyizza ebibonerezo ebibadde mu tteeka okubijja ku myaka 2 mu kkomera okudda ku myaka 10 n'okutanzibwa engasi ya biliyooni 4 okuziza ku biliyooni 2 ekitongole ate omuntu okumutanza biliyooni 1 era ne basaba etteeka lino litunuulira ensonga za byabufuzi zokka so si buli kibiina oba buli munnayuganda. 20 years to 10 years and a fine in the case of legal entity for 200,000 currency points to 1,000 currency points. Limit offense to conduct that limit. Alipoota eziwakanya alipoota ey'awamu zibadde ziweera ddala 6 kyokka sipiika bonna abawadde eddakiika 35 zokka okuzisoma ekireeseewo okukukuluma okuva ku ludda oluvuganya nga balabawo obutali bwenkanya. Don't. Honorable Dul, you took all the 35 minutes. And in the committee, the same treatment, Madam Speaker, we were not heard. That's why I'm bringing this issue. Wabula embeteza wejjidde kyekiteeso gavumenti kyereese nga teyagala Parliament egende ku mutendera oguddako era kino sipiika olubuuzizza abakiwagira n'alangirira nti abawagidde be babadde abangi ab'oludda oluvuganya kye bawakanyizza ekiddiridde sipiika kwe kusooka okuyimiriza Parliament asooka afuna omuwendo omutuufu. That we shall not get tired. And it is going to be done today. Whatever play. They told you to get out, not to come to the microphone. So you go. They told you to get out, not to come to the microphone and make noise. Go. Parliament olukomyewo ensonga y'emu n'eddamu n'ebaawo nga gavumenti erina omutendera gweyagala Parliament ebuuke era nakyo ne kiyita mu bugubi wabula sipiika ng'akanya kimu nti kagwake keetonye ebbago lino libadde lirina okuyita olwaleero. Whether we do what tactics of delay, we shall finish. Oluvannyuma Parliament ezzeemwera ebbago lino ne liyisibwa oluvannyuma lw'okusensula kawaayiro ku kawaayiro era abamu baliwakanyizza nga bagamba ebbago lino ligenda kukonziba ebyobufuzi kosa n'ebyenfuna by'eggwanga. Tosobola gamba nti etteeka olikolera bannayuganda naye ate nga bannayuganda b'oli kakatikako tebalyagala. Tosobola gamba nti oli mu ggwanga erizannya demokrasiya mu byobufuzi naye ate nga toyagala bakuvuganye ng'ate olina ensaalwa. Lino etteeka lya mutima mubi likodo teryagaliza kale tulabanga ligenda kutunyigiriza nnyo era likwatidde ddala ku nnyingiza ku nfuna y'eggwanga okutandika ddala ku muntu asookerwako era tubagumya nti weetuli tukyali balamu katulinde ekiddako ng'oludda oluwabula gavumenti era tujja kuba tubabulira ekiddako. Obutambi bulala njabba mbubawa mu stories zaffe ezinaddako kanfunemu kokadda akatini. I take a rest, then if God wishes I'll be back ne story endala nyingi. Mbagaliza bimunjagaliza munzikirize mbatere wano. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.